Kuliko ennyo mulango wakama waffe amanya nga bulijjo yenze King Smith ate wano ennyini Excellent Jazz njagala bebazaako ekisa okuba nga mwongedde otuwagira n'okuba nga ate musubscribinga ku channel yaffe eno abateekamu ssente nawe nagambye balungi baffe ab'amaanyi ennyo amanyiddwa King Modern Studios abasangibwa we Nankulayi ku bitaala ekizimbe kya Prime Complex bakuba ebifaananyi ku mikolo ku mbaga ku kwanjula ku kuyinjirwa era nga bano bagamba beekwate and then they'll keep you honest bakubireko ku 0702 10-45 ojja kuba ate obekwasa bulungi nnyo bakubenga bakutuusaako emikolo emingi ennyo. Happy birthday eri omukyala amanyiddwa nga Fifi Paka nkutumiddeko nnyo mukwano gwange obubaka buno buvuddewo omukulu amanyiddwa nga Aziza Bafana Katonda walaga era agambye akwagala nnyo era akutumiddeko nnyo. Thank you so much for being a good friend. I think Fifi Paka y'omu ku bakyala abanyirira wano mu Uganda era nga bamu bakyala bekoleddemu kasente ate nga mukwano gw'abangi ebigambo ebyo njagadde obyogera nga tonnafa ambyogere ku mazaalibwa ago kubanga bagamba basiima ogenzeze kakusiime ng'okyaliwo. Still njagala okubuuzako ku mukyala amanyiddwa nga Zari Hassan ogamba otya omwana Zari Hassan bannange bonna abakoppa bagenda kugwa ekyo nkimanyi kubanga Zari Hassan is another socialite bad black simanyi gyali oyo yaddawo abaabi n'amuloga like ali wali ku kasozi erubaga then ani awo omulala socialite tulina ogenda kwameta story ya Judith Hard very soon mugenda kwa mujiraba about ebintu ebipya byakoze eki byafunye so keep it locked to arrange Excellent Jazz nendoza tugendeko mu Bakayimbira Drama bano bavuddeyo ne baweza ne bajaganya emyaka 40 years bweddu nga bakola ebintu ebyakabye ennyo wano mu Uganda okuli emizannyo okuli okuzanya film okutendeka abantu ab'enjawulo drama then n'okutendeka abanjawulo mu film ate bakozeko ku radio abamu ku bo balinanga share akabenya nemanyiddwa nga kumacha share kwe bisanga wano yes wali ku Simba ate abamu kati bamanja ba TV abamu bamanja b'abayimbi kugamba there is a very huge bunch era nga tugenda mu bayimbi owadde w'abayimbi bangi nnyo naye nga kuno kwaddeko omwana mulenzi ow'omukulu ow'ekitiibwa amanyiddwa nga Benono Kibuuka basinga mwalimu amukazi akolya Dube Sempata wabaddewo omukulu amanyiddwa nga Charles Pira Senkubuge yes naye yabaddewo wabaddewo omukulu amanyiddwa nga Aloysius Matovu Joy yabaddewo bulungi nnyo ng'oyomu ainspiriza abantu bangi nnyo nalyewo Kyomuhangi Aisha Kyomuhangi mujjukira mu kigenyaagenya nalyewo ani awolesomala nakani omukyala mwitani njalendya babadde bangi nnyo abaddewo okucelebratinga era nga sagala akulisinyampuleko omukolo gwabadde mu maka gaabwe amalungi ennyo amapya ge baakaba nga baakayalinga ebbanga ttono nnyo emabegaawo agasangibwa wali ekabowa era nga ne batadde emikono era nga main celebrant yabadde mwana mulenzi amanyiddwa nga Geoffrey Rutaya ate nga ono nga esaazo ye MP w'Ekakuuto era nga ajira ku kaadi ya so you can see and relate era nga bafunye ebirabo bingi nnyo sinyampule nkulaga omukolo ngeri gwabadde wali kabojja yes Kabo omanyi no mbeera nnyo ekabojja eyo so nga kutwale ku mukolo guno ogulabe naye nga tewerabira abateekamu ssente bannaffe aba Nail Garage basangibwa sentizaawo ewa enansa naawo ku Njovu Plaza era gendawo ng'oba luserebu oyagala kufaana nga baserebu gendawo beekwate Nail Garage ojjasangawo omukyalo omulungi ennyo ojjasangawo abavubuka bambula kalefu bakoleko enjala bakuute ekigere bakoleka sukurabu ekigere oleka ekiteeka mu masuuka nga gakutuka bukutusi oba obereka kubeera mu masuuka ga musajja ng'olinga nga adduka kayinja oba adduka kataka so genda obeekwata nnyo babayita ba Nail Garage ojja okuba nga ate bakwasaganya bulungi nange enjala zadde bazikolako tuba ennaku zosi ebiwala bwange obulaako oyinza okugamba wakabebi kakazaalibwa so genda nawe obeere ng'obeekwata katugende Bakayimbira Drama nga bajaganya emyaka 40 weddu ejja okuba nga ate bakoze ki babeerawo nga baentertaininga abantu mu ngeri ey'enjawulo okuyita mu katemba emizannyo ne firimu bwe tukomawo tugende mu maaso n'ebirala bingi tuyimbisa buswandi tweyagala twagala mukijjukire ntitukasana era tukuumire tuyonga tutendekwa okututumbula obuwangwa gwe mulimu gwaffe n'ekitiibwa ky'eggwanga bwekivoomu obuwangwa kigero ani ali mukwatako ebituula byaffe naffe abalenzi bajjamatazifena tuyinza Bakayimbira abakuyimbira ne bakusanyusa ne bakukyamula abakwize emizannyo endiigiriza Bakayimbira
Bali mu Kampala High School ku HSC ne tusoma literature ne tusalawo okukola omuzannyo gwa Woleso Yinka the Road. Twagukola kuzannya bakufuna sente, twagukola kuyita literature. Naye butumala senior 6 mu vaaka ya senior 6 atuvu join atu encouraginga okujoininga ekibiina kya drama kye bayitanga Kampala Drama Actors. Mu kibiina ekyo mwe twava nga nannyini kyakisuddewo agenze mwaka zayo 1982 ne tutandika Bakayimbira Drama Actors. The rest is history. Bakayimbira mwali kibiina kya Kampala Drama Actors twayimbanga nnyo nga tutandika emizannyo gyaffe nga tuyimba kyetwava tupikinga ekya Bakayimbira audience ne tuzannya Bakayimbira.
bakayimbira mwekwava ekyabakayimbira netugatako drama actors twagala kosa linnya lya mukulu oli David Katete erya Kampala drama actors netuforming eryaffe Bakayimbira drama actors nerikwatayo netugenda mu maaso. Ebibiina bingi bizze ne bivaawo mweki ekibakuumye okumanya emyaka 8 tekimanya kibuuza biri ebibiina lwaki bivaawo sisobola kumanya lwaki biri bivaawo naye nze nsuubira nti ekimu ku bitukuumye Mukama Katonda atwagala naffe tumwagala mirimu gyaffe gyonna tukulembeza Mukama Katonda. Number 2 tetutandika drama kubako gwe tulwanyisa tutandika drama kuyita bigezo netubeera nti mutwava netusalawo okukola ekibiina tetutandika drama nga tulina embiranye n'omuntu yenna. We do none harm, we think none harm. Ffe tukolagana n'abantu bonna tulina emitima emirungi n'olwekyo teri atusabira bubi kujjako atayagala balungi abaana bo babeerayo naye n'okuyigaŋŋana ku nsi teri atuukiridde kati olina okutunulira munno n'olaba ebirungi n'ebibi automatically olabanga ebirungi byebisinga ebibi nomubireka nemugenda nabyo netufuuka baluganda Kibuuka Matovu Senkubuge olwo ne munnaffe era gwe yatwegattako waddeyo kati yafa Mike Kakande naye twafuuka baana mu buli omu mu famire ya munne nga Kibuuka mwana wa Senkubuge wa Matovu the same Senkubuge the same netubeera nti relationship yaffe yafuuka luganda naye n'omukisa gubeeramu baana b'oluganda baawukana ne batabuka n'omukisa gubeeramu. Ekirala netuzuula winning combination written by Charles Senkubuge, directed by Benono Kibuuka, music by Rosias Matovu George. Bagamba you don't change a winning team. Ate kati omaze okuzuula winning team ate lwaki oba ogikyusa. We got the winning formula. Senkubuge muwandiisi mulungi nnyo, Kibuuka amanyi okutendeka emizannyo, Joy amanyi okuyiiya ennyimba, and we went on. Naffe tugenza okwekanga nga myaka giwezaana tutandise kutunuulira 5. Mu myaka 8 omukulu Alozias yatugaye emizannyo gisuuka mu 8. Muzannyo ki gwe gugamba nti naye ddala guno gwe gwatujjayo? Omuzannyo ogwatuteeka ku maapu yali Lusozi lw'Abatulege. Twaguzannya mu 1984 ne guwangula empaka za Uganda eza drama. Wabeerangayo drama festivals ebiseera ebyo ng'ekibiina kyali kitwala drama Uganda Theatre Groups Association nga kyekizitegeka nga gibeera ku national theatre nga gibeera ku national level. Lusozi lw'Abatulege ne guwangula nga tukyali bato. Ogwo gwasooka okukanga abantu nti obwana buno bulina kyebugamba. Obwana buno si bwa muzannyo. That is 1984. Mwenna nga temunnazaalibwawo. Naye nga ate omuzannyo ogwasinga okusika abantu n'okuleeta audience yali agali amakula ogwa Charles James Senkubuge ogwasooka. Lusozi lw'Abatulege nze naguwandiika. Ate omuzannyo ogwatuteeka ku international level yali Ndiwulira ogwa AIDS. Ogwo gwatiisa ogwo teri atagula. President yagulaba, Ssaabasajja Kabaka yagulaba, all bishops and archbishops, sheikhs and everybody, abantu bonna bagulaba. Ogwo twagutambuza eggwanga lyonna. Yinza okugamba nti Kalamoja yokka gye tutatuuka naye ogwo Minister of Health ogwa Ndiwulira tuguzannya mu Luzungu, tuguzannya across the borders. So Katonda tukwatiddeko. Omukulu Jano Kanja atugambye nti yabawa offer mumuddiremuko omuzannyo ogwo bantu bange ne mutakikola. Twakikola agambye nti yagulaba ng'alina abantu bangi nnyo ewuweeka n'atugamba musobola okunyamba ne mukunziriramu netuguddamu n'abaleeta ne bagulaba ne basiibula n'abawuna. Ndiwulira brother abantu bange mwe mwava Byansi omuli Dube Sempaata. Twakyusa bukyusa linnya netugufuma Byansi netugugaziya from 3 hours to 400 episodes. Atugambye nti yabaga mugudde mu recording. Kyakitugambye kati atugambye tukola arrangement tu recording emizannyo gyaffe era ekyo naffe tumwebaza nnyo. Tugenda kumuteganya paka nga tukikoze ekyo tugenda kikolako ekyo ku recording emizannyo gyaffe. Omukulu let us summarize. Mbadde mbuuza nti bwe tubanga twogera ku kintu ekya copyright mugenda kola mutya okubanga mmwe? That is a long story of copyright. Nenga eriteeka lyayisibwa kati kiri eri munnannyini copyright bwe bakubba waakayo genda mu kooti kati copyright musango.
nengoloza eva musango munaguwangula bwobanga obbi ekintu ky'omuntu kati looya wuyo abeera omunafu nga takiwangula pulezidenti yali sayininga copyright teeka erisibya omuntu kakati osijaguliza emyaka 4 nga UCC yavuddeyo negamba nti TV zonna zitandika okulaga firimu zaawa ne Uganda ekintu kino mwakibaddemu omukono. Of course tubadde tukirwanyisa ekyo for time immemorial okulaba nti no local content egenda ku media za Uganda kati bwekibeera nga kivuddeyo nga balina percentage eri above 70 gye baagala so the sky is the limit waka tuzirina nyingi nnyo we media houses zamwe tezaagala kusosola waka y'Abannayuganda baagala bintu bya bwereere kibajja bagomba okufuna ebiri substandard naye njagala olabe ku works eziri ku TV nga basosola bulungi. You see the difference. Abantu bagamba nti muzanyo gonna gya bbeeyi nnyo bakulimba ogiyingiramu nze tugende bongeza tulaba omuzanyo gwa paundi 5 America $10 kati okusaba omutwalo gumu n'ogamba nti kya bbeeyi tukoza bbiya 3 nga tukuwadde material ey'okugulamu n'emirembe si gya bbeeyi tebakigaana ekya Haji Bumaali nga bali very bitter. So tukikyusa tetwakikyusa naye twakirabanga tetwagala kunyiza balabi baffe tetukikyusa. Haji Bumaali bambi n'afa Dube muganda we n'amusikira naye nga bafaanaganira ddala n'ennyabo yali tabawula. So personal intentions zaali ki okuyita Haji Bumaali? No, it was a character. By the way, that name is yatandika 1983 omuzanyo oguyitibwa ensekeze nganda tewaliwo kintu kyonna kyakunyiza muntu yenna. What do you think twali twaguzanya dda naye bwe gwagenda ku TV definitely TV edina wider coverage nekukwata ku bantu bangi netulaba nti why netukita. So olowooza nga Muslim community katono nnyo nga tumaliriza ki kye baafuna obukyamu? Sisobola kumanya nze sinze nabagamba akyo kisobola kibuuza bo. So guno gwe mudaali gwaffe gwe twafuna gwe nafuna guno president yagunyambaza so okunnebaza emyaka 5 nange netofaali ntadde ku nsi ya Uganda. So olowooza Katemba aweereddwa ekimala nawe wafunayo omudaali nze omuntu omu no. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire Baking Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino 07 2 1 4 oba 0755 3 731 oba 0777 23 4 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.